Good morning, everyone. Praise the living God. Praise God so much. Praise His name. Give Him glory. Thank God for the gift of life He has given to us. We give Him glory. Assalamu alaikum. My fan, I love you all. I greet you all in the name of Jesus Christ once again. I want to thank those who yesterday wish me happy birthday. God bless you. Thank you so much, my fan. Thank you so much. Thank you. More blessing follow everyone. God bless you. Thank you for loving me. Even me, I love everyone in this world. Thank you. Nana Uganda. Usigise gana kofa. Oyogera gana kofa. Can you get it? There is something in this social media, in this app, not good. According to me, yakolaba wange. Na. Mu Uganda, someone is sick, we write something about what we are abusing. Somebody says, we dance. Omuntu bakolachi, we do everything we want to do. Banange bana Uganda. Today I want to speak about yagala watagala. Go mani. If you love me, you don't love me. I don't force anyone to love me. God loved me. Are you the one who created me? No. The person who created me loved me so much. I give Him glory. Last time, Bobby Chagulanyi, Sentamo, Mwagala Wange, went to Dubai. Nekapere. We have been happy, we done, we are celebrating well. After that, Bobby went back to Uganda. Nekapere. Only 2 days, but 3 days. Oh, but security alert. I want to warn you today. Me, Joyce, Alimorwar. You don't know who gave me the name called Alimorwar. This is my spirit name. Not my mom is the one who gave it to me. No. The spirit is the one who gave me this name Alimorwar. If you don't know the meaning of Alimorwar, I want to tell you today, you people. Stop this thing of security alert. There is something it is not true. Something it is true. Kapere went back to Uganda, you started. They want to kill Kapere with poison. We keep very menacing. We keep quiet. Why are you scaring someone like that? But you two are gonna kukwako Kapere lotwa. Obalotwa about this poison. We keep quiet. Very menacing is happening. Then the Chibulian kings are people, they have been happy. People happy there. They celebrate King Shah. We did congratulations. We done. We wish him very well. 2 days. 25th, 26th, you started. There is a boy, there is a man. My brother, I love you, but what you are talking I don't like. I don't know your name. About you are in America, about you are where? Yagala kugamba negwe. You are Uganda. Make sure Uganda is our home. Even if you are where, they are going to bring you back to Uganda. Speak the truth. Yogera mazima. Why you don't want to speak? Leave. Why tagala mutu muleke? To yogera ko sinto taina makulu. No. Neda. Politics is just a game. A game. Not to abuse. Not to look for something else. No. You started for King's Nene Bobby Wine again. Wale wa mukaza simanyi izamanyi ono chimanji sisi tufu
Just kunonya content ya kulinya kunonya to spoil people's name, or you are looking for content to destroying people. I don't know what you want, you people. If you know you have been talking about that poison, this is your message. Stop it. Hey, Patricia, bakwadeko Patricia lotua atwaleko ko Bobi Wine banange. If you know they already given Patricia lotua ko twaleko ko Bobi Wine, why don't you stop before Patricia reach to me? Shibulu ya King Sako aga Bobi Wine. Why don't you stop? Banange bana Uganda. Sigwe okuma ko Bobi Wine. Bobi Wine mutazala Bobi Wine amanyi Bobi Wine from A up to Z. A God who created Bobi Wine knows Bobi Wine better than you. Mukumuya Bobi Wine sigwe. Bobi Wine happens people who gather him. You think Bobi Wine is alone? You stop that nonsense. Patricia, Obaoliwa, listen to my video. Bagameko Lina poison. They said you have poison. You already given Bobi Wine poison. You aga Bobi Wine poison. But for me, I don't believe that thing. That is nonsense, spoiling people's name. I don't like that kind of a nonsense. Omutu afune ko mulwade ya cancer. Omutu afune ko mulwade ya slim. Omutu afune mulwade ya kabutongo. Omutu afune mulwade ya candida. Poison. No. We have a different kind of a sickness in our body, but poison. Everything, poison, everything. Lutua. Manange. To you get a comazima bana Uganda, Neda. If you don't love someone, you better leave. Not to spoil somebody's name. No one is perfect in this world. No. According to me, Joyce, nothing Patricia is already taken to Bobi Wine. You wait, you will hear. Nothing will lie. If I'm not, nothing Patricia is already taken to Bobi Wine. Patricia just went to Aga Bobi Wine with her happiness, but nothing that woman have is already taken to Bobi Wine. So nyako mutu. Neda bana Uganda. Atesi agulanyi. Ulimulwade? Bakwade ko gwe lutwa ono bapade kabo. Do you know the thing they call poison, you people? Poison? That poison, they already put the hand for Patricia, but they already put in the clothes for Patricia. They already smear Patricia like a bizigu to go and aga Bobi Wine with that lutwa. Are you sure? You have the evidence? Kansigare ko lumuye ka, wow, you don't love me, wow, you don't need go mani. Kansigare Joyce. Sagala. Ama yinyata tambula. Mutatambula, you can meet somebody anywhere. But Ne Bobby. I want this video to reach up to you. Bobby. We are guarding you are there. Don't listen to what people they are talking too much, but I'm going to stop you, Bobby. If you're listening my video today, this is thing of other people. I'm greeting people hand. Hey. Ojakumanya. Why don't you be like a president? This is fucking a fashion. Huh? Bonga. But everyone you want to hug. Are they where? This thing of hug and going where Omutagena ko or why Yimako. You can even sing that song even not even go. Atuka ko gwe ohaginga gwe Bobby is a limo what? Hey, you stop that thing, Bobby. Tell Bobby to stop this thing of greeting people and other people. Stop, Bobby. I beg you, stop that one. If somebody is important to you, bonga. Do you think up to now who is greeting people hand? Ikwetoti yako corona jakuja. Walwa balabatambula ne corona we. Stop it. Ulaba ko ono batandika ko yogera ko ana poison. M23 yawambye ekibuga bakiyita Goma e Congo.
kibuga kinene bagamba kibaddemu abantu miliyoni 2 jukira M23 tesobola wamba Kongo ekyo tekisoboka tesobola okujja ne kalakasa ne mala ne kola neddayo kubanga sigwe gusoso wamba ekibuga ekyo kitegedde mpuliriza bulungi omukongo akimanyi bulungi nti engeri yokka ey'okwejjako M23 kwe kujjawo Kagame ne Museveni olabye olutalo we lugaziwa obadde omanyi lufunda bwe ruti olutalo lugazi gwe munnayuganda olina kusigala ng'okola ky'oteekeddwa okukola Katonda naye alina by'akola okategedde Museveni yali mu nsiko ye yakitegeera nti alina kusigala ng'alwana aba ali awo ne bamugaa nti titookera olutwa awambye mukama we kitegeeza gavumenti y'obote neebeera ki divided neyabuluzibwamu okategedde tekaali kakodyo ka Museveni Katonda ye agenda n'akola waawo obuntu jukira Museveni omuzungu yabadde mmeeka we kati ate ye omuzungu we baba bakuvumirira nnyo nti oli dikiteeta ng'ate yagezaako ku preachinga nsi nakulaga nti ya preachinga democracy jukira olutalo luli mu nsi yonna olukyasinza okubeera olw'amaanyi culture western culture n'abachina balina culture yaabwe yemu ndowooza n'eyabalasha communist simanyi biki biri awo bya luzungu naye ng'olutalo luli ku culture kati omuntu asinga okwagala culture ye etambule muzungu tasobola kuleka Uganda tasobola kuleka ki Kongo alina okwejjako bano ate weekanaatuuka kubejjako bajja kubula oleme kuddamu wadde obbawulira nako ekyo nkikubuulira oli omuzungu kati ssaawa zino baagezaako omuzungu okusigala nga abawa ne kiremya okyamala olema ne baddukira ew'omulasha ate ye omulasha ye kyakuyamba kuwa bujjasi bwakulwanyisa genda namwe mulwane osegedde okategedde kati luno olutalo okumanya bano abantu tebasobola luwangula teriyo awangula lutalo nga bannansi tebamwagala taliyo ekyo nkikubuulira yensonga lwaki abo aba M23 bagezezangako okuwamba ne bamala ne badduka ne baddayo teriyo tosobola kuwangula nsi nga bannansi tebakwagala kyekyaddusa America mu Afghanistan baba Afghani baterebani basigala balwana pako mu America bwe yalabanga nanyenya mu tanka n'avaayo olutalo toluwangula yensonga lwaki bagenda ne bawamba ensi ne bawunzika nga bataddeyo wakiri okulonda abantu baayo beerondere abantu baabwe kati bano baba Kagame bali mu lutalo lwe bali tayina wadde amakulu ge basobola olujjamu kujjako tugumbula obutugumbuza abantu ekyo nkikubuulira tewaliiwo olwo lutalo lw'okuwamba Kongo lufunyo lwakulaga busungu nakulagako nti muyina llo naye tebalina kalungi ke bagenda tujjamu okujjako okubba ebyobugagga mu Kongo we baba bye babala okubba naye baba baagala bya buyinza ebyo tebajja kusobola bifuna lwaki nti bannakongo beeyongera kubuuka beeyongera kutegeera kati ate ababuufu tosobola kubakola ki kuwangula babuufu nga togenda batta bonna bamalawo buli mwana azaalibwa bamugamba gundi oyo mubi ogenda batta obamalewo bali mu kulwana olutalo lwe batasobola kukola ki kuwangula era nze nkubuulira East Africa yaliddamu neefuna ku mirembe wachawo emabega kawo navaayo nenjogera ku kayimbi ke bayita liri Pazo waliwo ne babloga abanene wana abangamba nze nwana ntalo zange era bangi nnyo bakateeka ne ku live zaabwe ne balyoka bakabwa n'amagezi engeri gye kalina okunzikakkanyamu okunkuba ne bakakubiranga amasimu oyo bwati oyo mufeeko oyo biki kati imagine bino ebigambo senga kaali kabyogera kakyayina favor gye kaayina luli nga tetwasooka kakkakkanya kiki ekyalibadde wulira nete mumupostinga nga bwe mutapostinga kufudi kubanga bwe baba banakupostinga oda emala kuyita oyo si mujjwa emumuwaamu era tebakuwa oyo mwana wa mu nnyumba taalingi oyo temumukwatako mujjwa wa nnyumba eno mujjwa era epasi alina ekivulu zeididi positi epasi wama
taata mikwano gyabo emyoyo emirungi tujja kujja bano baveeko bakwagala oli bubi epasuwa ndowooza owulidde ebigambo ebyo. Imagine senga akasajja kano kaali kakyali ku piiki eri nakakwata n'enkasaba omuliro n'enkasibamu omuguwa n'enkasibira wamu bwenti era bangi bambuukira bangi banvuma nwana ntalo zange osegedde bangi kati sawa zino koogera biki baŋŋamba nga oyo wampalana oyo tayagaliza oyo biki oyo biki omanye ebigambo byekoogeddeko obwogezi kakakola live ku live osegedde senga kaali kalumba Kiseka n'aligamba nti kalumba omuntu akola ki naye kalumba baani tulabayo nnyo ne tugamba ono tulina omukola ki okumusala speedi nga nnyingi era bangi nnyo tujja basala emisinde ekyo nkubuulira the moment we tunaabategeerera nti ebigendererwa byabwe si bye byaffe tujja yiyo engeri gye tubasalamu emisinde nga mwayogera kati sawa zino where are you babuloga abaawozanga mukwano gwange bwekawempe where are you ekaako byekoogera nga mulaba kalabe waliwo yagamba diversion mbukubanga akitegeera nti we baba bakuba Kiseka leka bamukube bamukakkanyi abamu bali wano bakayanira bifo osegedde owulidde tugenze mu deep politics mwalabye ebyavudde mu UNEB kitegeeza omwana wo ne waba mugeza atya abantu bano tajja kubasinga okitegedde njagala otunuulira ebigenda mu maaso mu Uganda bw'onootegeera lutalo ki lwe tulwana ojja kwekuba ogambe bannaye nga nnalwawo dda ekyo nkikubuulira njagala otunuulira social media kwe tuwangaalira baani ababeera mu lifestyle ennungi location ennungi abalina amasimu amalungi bonna beefaanana okiwulira njagala oveewaawo ogende mu bulamu obwa bulijjo ewaka baani abayina buli kimu beebo omwana wo ne waba mugeza atya mwababadde bawoza weerera abaana asimanyi somesa abaana omwana wo ne waba mugeza atya tagenda kubasinga ekyokubiri ne bwana basinga tajja kukola tajja kufuna mulimu kati gwe abatunuulira n'obeegomba okumentaininga kirasi yaabwe weetaaga iPhone 16 oli kadaama egyo myezi 8 ng'osonda iPhone 16 ng'ate toyina z'oteekako walala okategedde eyo mazo giteeka wali weetaaga location nga tolina pressure ya future yo naye jjukira bo bali eri oba spendinze be balina resources zammwe njagala ogende mu bitundu gye muwangaalira ewali abakozi baani abawola ssente bonna beefaanana we munaategeera olutalo luno kitaawo oyo omusiru akugamba va mu byobufuzi nnyoko omusiru akugamba va mu byobufuzi akugamba ojja kufiira obwerere olwedde oli mu kufa lwakuba oli musiru tolaba bakozesa abasiru muffe abatufaanana babayamba okutuukiriza ebirooto byabwe ebyokutulya okutumalawo eno realite luno olutalo mu lutegeere lulalamu bino tetuli mu politics mukwano ekyo tukibagamba eva tukibagamba njagala obatunuulire osobola okumentaininga peesi yaabwe location gy'obeera osobola recordingirayo video n'obafaanana fine balungi which is okay balungi bafaanana bulungi naye gwe osobola okuvuganya nabo omwana wa mukiibi muwala wa Isa abiri osobola tojja sobola lwaki kubanga bayina kye bayina
ekitakuganya kusobola bwegenda mu maduuka e Uganda buli golaba amaduuka ag'ebbeeyi otunuulire baani abagalimu ogatunuulire wona otegeerera olutalo luno olutalo lulalamu nze mbitunuulira bwe nti omutima ne gunnuma ne ŋŋamba fe abazadde abaana baffe bo bagenda kubeerako wa kubanga buli omu ayagala mwana we future nnungi naye nga weeri awo e Uganda oyinayo gy'onoomutwala bwe munaategeera olutalo luno mujja kunyiiga wallahi mujja kutegeera abaana abakozi ne bw'okola otya tosobola kubasinga ne waba agenda 4 nga gwokera 11 tojja mumusinga okategedde mujja kuzuukuka bantu mmwe mujja kutegeera nti olina okubeerako nekyokolawo ku lw'abaana bo b'oyagala ennyo ku lwa future yo yes ku lw'ensi yo obeereko nekyotereeza ekyo nkikubuulira olitakuwugula n'akugamba mbu ate bino nsonga ndala nedda ky'omanyi kyekyo toli musiru wakkiriza bukkiriza kusiriwazibwa naye nga toli ki